Yes, abatana batwegattako kaseera kaffe twakatandise olunaku olw'ejjo lwaleero episode ey'okubiri efulumye buli omu agirabye enkya tuli kulaba episode ey'okusatu naye nfunye comments nga zingamba nti episode emu temala twetaaga tulabe episodes 2 oba 3 buli lunaku oba munfuna naye ngezaako okulwanyisa ndabe nti episodes 2 zijja buli lunaku 2 zijja buli lunaku tusobole okuba nti tweyongerayo. Ekirungi nti weetuli ate kano ndaba nga amateeka agatagenda tufuga ku luno tuteekwa okamalako. Gwakanyumirwa commentinga likinga ate oshalingireko ne muno mugambe twasimuludde tumaze emyezi nga tetulaba tumaze emyezi nga tetuli ku mpewo nga tetubawuliza. Right now tukomyewo ne kaseri akapya abasinga obungi bakayita Novaland abamu ne bakayita Castle in the Sky Fly the Castle oba Castle Fly abamu obungi ne bakayita Kibona omu Katonda wa Kibona omu. Yes, kamuvi kalungi kubanga koogera ku yali ayitibwa iziti Wing Cult yali akulira Wing Cult then no yali akulira abantu b'okunsi then abali batabaganya. Kamuvi kalungi gwatana bakalaba wandibadde okalabe naye sinkansupe nti mu subscribing kubanga ndaba nga subscription zirinya ekitegeeza muli subscribing mu liking ate mu commenting mbaagala nnyo bambi mweyongera okuba nti mu following gye mukoma okusubscribing n'okufollowing naffe gye tukoma okubaagala mwebale kwekuumirako mwebale kufollowing ya tukatwala mpola mpola. Leero episode ey'okubiri mugirabye enkya tutandikirawo wennyini kano tekaliko bulango we katandikirawo ate ne kaggwerawo so tekaliko bulango naye nga episode ebbiri nkirwanyisaako kisobole okuba nga kitandikibwako wiiki ejjawo kinaaba kisobose. Naye nga thanks for watching, thanks for subscribing, liking, commenting. I sign out. Subscribe please.